Ebiseera ebisinga tumanyi okwogera nti gundi yeematira, gundi yeerabawo, gundi anneeyagaliddeko, gundi yeeyita ki. Mukwano, mu nsi muno buli omu ku ffe alina ebizibu bye era buli omu ku ffe alina omusaalaba gwe yeetisse lwa butwogera, lwa kusirika busirisi. Ate ebiseera ebisinga omuntu ne waba abadde ayogerayogera nnyo oba ng'amanyi okunyumyanyumya emboozi, buli omu ku ffe yeetaagayo akaseera ng'asirise, nga reflectinga, nga yeerowoozaako ng'omuntu, ng'alowooza ku ngeri gy'agenda okusomoka embeera mw'ayita na butya wayinza okugonjoola ebizibu by'alina. Omuntu bw'aba asirise tomwogerera mafuukuule. Mbadde nsaba tuyige okuwa bannaffe akadde nga bagezaako okulwana n'embeera emu gye tutamanyi. Si ggwe wekka ali mu mbeera eyo, si ggwe wekka eyali agiyiseemu, ate naawe eyali agiyiseemu okimanyi nti okusirika is part of healing. Okusirika kitundu ku kuwona omutima n'omwoyo ebyamenyeka. Nabwekityo tekuba kweraga, tekuba kwerabawo, tekuba kwematira singa omuntu aba asiriseemukko, just aba yeetaaga kadde. Ate ng'era nsaba just tumutegeere. Omuntu yenna yenna ng'ayita mu mbeera enyigiriza oluusi aba yeetaaga ka space, aba yeetaaga akadde. Ye muntu gw'ojja okusanga nti ogezaako okunyumya naye nga tammuka. Ye muntu gw'ojja okusanga ng'omugamba kano na kano naye ng'akuddamu buzzi nti ng'awuuna buwuunyi lwa nsonga olemye okusoma mind ye naye ng'agezaako communicatinga nti mbadde njagala kubeerako nzekka, mbadde saagala kuwulira kkerere, mbadde njagala kutuulako awo nga neerowoozaako oba nga ndowooza ku ngeri ki gye nnyinza okuvvuunuka embeera eno mwempita. Tokitwalanga bubi ng'omuntu asiriseeko, tokitwala bubi nga munno abadde ayogera ennyo tayogera nnyo, wabula tubeere concerned ku kiki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso mu bulamu bw'omuntu oyo. Nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi. Subscribe to my full podcast ku YouTube.